سيداتي آنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. baganda bange banyinaze tukyagenda maaso n'okunnyonnyola aya ez'omu suratul Furqan, nga aya gye tutuuseeko olwaleero Allah ategeeza nti wali abaddu be abamanya nti olunaku lw'enkya silugenda kubeera lwangu, ne babeera nga balaajanira ku nsi kuno nga basaba Katonda waabwe abeere nga abataasa obuzibu, ebonyobonyo, obukaluubirivu obw'olunaku olwo. Kyeyava agamba mu aya eno n'aga nti walladhiina yaquluuna rabbana asrif anna adhaaba jahannam, ti abaddu bange basaba Allah ati ayi Allah tukusaba otutaase otuwonye ekizibu ky'olunaku olwo. Olunaku lugenda kubeera luzibu mwennyinaze muganda wange, olw'ensonga nti buli muntu yenna bwe tunaava mu bbaliro yadde ogenda mu jjana tulina okuyita ku lutindo oluyitibwa siraata. Allah lwe yayogerako n'aga nti wa in minkum illa waariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Buli muntu yenna alina okusomoka, naye osomoseewo otya? Entambula yegenda okubaamu enjawulo. Wabeewo wayitawo nga ogeza nti ng'oyitirawo ng'ayitiddewo mu nnyonyi, wabeewo wayitirawo nga mu mmotoka, wabeewo wayitirawo ku kapikipiki, wabeewo wayitirawo ku kagaali, wabeewo wayitawo ng'adduka, wabeewo wayitawo ng'atambuza bigere, wabeewo wayitawo ng'ayavula. Ne ku lunaku olwo ffenna we tugenda okuyita giyite bridge, olutindo olwo oluyitibwa siraata olugenda kubeera waggulu wa muliro. Kati empitawo yawo muntu ono okusinza ku mirimu gye, mulimu atagenda nakulyamu buzibu, lutemya lwa liiso ng'asomose, waliwo agenda okumalamu emyezi, waliwo agenda okumalamu emyaka. Allah kyatugamba nti abamanyi obuzibu bw'olunaku olwo beba abagamba nti rabbana asrif anna adhaaba jahannam. Bwe baba bakyali ku nsi kuno balaajira Katonda ne bamusaba nti ayi Katonda tutaase obukaluubirivu obuzito obuli mu lunaku olwo. Mwannyinaze muganda wange, Allah ategeeza nti olunaku olwo lugenda tuleetera ebizibu, abantu basale emyaka. Ow'emyaka 6 agisala agize mu nnaku 10, eyamala emyaka 7 asale emyaka ng'alowooza nti kinaamuyamba. Allah ategeeza mu surati Taha aya 10:213 aga nti wanahshuru lmujrimina yauma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 10 nahnu a'lam bima yaqulun idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma. Mu aya endala n'atugamba wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Okumanya olunaku olugenda kubeera luzito, abantu balimana okuzuukira bategeere obukakafu bw'olunaku olwontu gye luli, bagambe nti naye Katonda nga tannatubala tumugambe emyaka emeka gye twamala ku nsi, kubanga bwe mugamba 6 siitawo, bwe mugamba 8 kye nawangaala siitawo. Allah kyatutegeeza twanahshuru lmujrimin, abagenda okubeera abonoonefu bagenda kuzuukizibwa ku lunaku lw'enkomerero ng'amaaso gatwakadde gafuusizza kkala. Beeteese bagambe nti mwategedde ewa Katonda tulimbe tusale emyaka tumugambe fwe twamala ennaku 10 Allah aga nti naye nga nze gwe beeteesezza nahnu a'lam bima yaqulun, nze mbasinga okubategeera era enkozi zonna ze bateese okukola nzimanyi kuba nze nabatonda. Agambe n'aga nti ekibinja ekyokubiri kigambe nti n'ennaku 10 nazo nnyingi, wabala tumulimbe tusale emyaka tutuuke nti twamala olunaku lumu mu nsi. Naye nga ayogera olunaku yamala emyaka 9, ayogera olunaku yamala emyaka 8, yamala emyaka 4, yamala emyaka 3. Abantu gurupu esooka egambe nti tusale emyaka tugambe ennaku 10. Gurupu eyokubiri egambe nti n'ennaku 10 nnyingi twongere okusala Allah tumugambe nti tubale twamala olunaku lumu lwokka ssaawa 24. Allah ategeeza mu sura endala n'atugamba nti ate gurupu eyokusatu yeegambe nti n'olunaku lunene Katonda okukubala essaawa 24 nazo nnyingi, wabala ffe tumugambe nti ku nsi twamalayo ssaawa 1 yokka. Kyekireeta omuntu okusala emyaka? Buzibu bwa lunaku olwo. Nze naawe tweteeketeekera olunaku olwo tubeere nga tulaajaniye Allah nga bw'atugambye
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم aganti abaddu bange abategeera obukalubirivu olunaku olwo bazuukuka ekiro ne bandaajanira yadde misana ne bandaajanira nga bansaba mbakingirize obuzibu obuli mu lunaku olwa qiyama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.